Haji mukama akudde. Ekyo mulinga abamanyi nti oba bo batuusa yajja ku lwekyo. Mbaddewo ku lwekyo Haji ono yalabye ensonga eyo ndowooza nammwe mukirabye. Era akubidde nze essimu. Mufuna we bakola ki? Haji kyekusaba kiri kimu. Abantu bano newankubadde tukuŋŋaanyi wano netuviira ddala eri Gganda paka eno kisinziira nti ffenna etuba nga tuli bumu tugenda kukwatagana ettaka lyaffe yiika sebumeka nalabwa yiika 5 ezina telimaazira nja bonga kuba njogera Mugamba kwecho osinga okwagala banambanja bali nebaza omusajja esimu gireseeko Soka tuwulirizeeko nze nyiza okuba nkyogedde akasooke nkwanjulira abakulembeze abali wano. Haji Hassan Bulwadda manze developer ndi wa Bulwadda Estates. Badde ndaba ebintu bino ku TV era mbadde manyi nti byaggwawo n'olwaliro mbadde mu mmotoka n'empuliriza amawulire kabagamba nti abantu b'omulubigi mukyali ku kkubo asigenda kunenya kitongole kikyakola ekyanneme ekyamateeka wabula nze ng'omuntu ali mu real estate ntunudde nga nina okuyamba okubeera nga muvaawo eri abana tujja mu magombe wansi baba ttaka lyengenda obbawa ngenda bbawa ku luguudo luno olwa Hoima Road abanaasobola okuba nga temwagala kubeera wano musobola okweyongerako mu maaso n'ettaka lyange liri Busunju liri ku Kolansi walking distance from the main road ngenda libaweera ddala biribeere lyammwe ddala abaana abasula abweru basobole okubeera nga bafuna tusuubira nti bannaffe bangi abajja badde nkigoberera bulungi naye nendowooza nti kirabika kyaggwawo era abantu bafuna babeera nolwaliomutambuira amawulire nga boogera ku bantu b'omulubigi nti bakyasula abweru n'abaana baabwe n'abakadde era ne ŋŋamba abadde anvuga tugende awali abantu abo tulabe gye tubayambamu era nsazeewo okubawa ettaka we bagenda okubeera ebusunju oluguudo lwe Hoima Road babeerewo ne famire zaabwe naye nga n'ettaka libaweera ddala nga ttaka lyabwe. Kyetusaba abakulembeze abo batuusa mwena abakulembeze abaliwa ensonga zino si za byabufuzi ensonga zino basenze owa NRM basenze owa NUP basenze owa Jema temwabadde kusosola kati Haji yazze na mulama gwa tukola ki si kuba kumamu genda bakubatiya ki ya gas kati badde esaba abo batuusa olw'ekitundu kino kyofuga kubanga buli mukulembeze bamuwa ekitiibwa oli walukuba abantu badde nkusaba RDC omuyambe ososole abantu abatuufu saagala totuzeeko bakyala bo ku ttaka lyawa erya Haji njagala kola screening nti ettaka lino ani gwe basenze mu nnyumba eno ani abaddewo abantu bano balina n'obulagaano yadde buli feeke naye tujja kufuna endagaano ezo Haji nze ssebo twabba budde taka twagula ngule twakunye bale mukye bale ku bantu bange batudde balera matama bonna abo bumugeddeko amanya bajja kuja Museveni agenda kujja tumulinze amaziga gano gaba mabi kubanga njagala tusooke tukubire Haji engalo ez'amaanyi
senga tufuna abantu we bati senga Uganda ekola ki kubuulira nti ensonga za wano za ggwanga lyaffe kugenda mu maaso naye kifuuka kiti ekibi nti waliwo omuntu agula omundi ogwokumeka eyayiwa muno mu ttaka muno mu Lutobazi yayiwa yagenda dda najja ono n'agula kwani ono n'agula kwani najja n'asaabaana ebibi by'omuntu ate nga si yabikoze eki nenvumirira LC zaffe ezigumya bannayuganda n'oteeka stamp awantu abaki amasannyalaze gaffe ag'Uganda muwulirizeeko Uganda ogenda okugasimba awantu olwokuba n'endagaano omuntu akuba pulaani y'ennyumba nebeera nga pulaani y'ennyumba ki naye njagala bagumya abantu bange n'emboozi nti Uganda weetuuse buli ali mu Ntobazi agenda zikola ki kuzivaamu naye ekibadde ekyewulumi ebadde enteekateeka naye of course ono bamunyiga ekyogero we banyiga abaki abalala sente ze n'abaana be ne bakyala basobola zeeyagaliramu naye aji bw'obanga Allah akusaasidde n'ovaayo yaddala nze kati nga radisa nasala najja n'onkwatirako Mungu nsaba kuwa ekisoosi amaziga g'abana ate Allah akuwa ebirungi bikola ki kati njagala kulabula buli muntu ali mu Ntobazi eno kolo yakoze eki yayise dda entobazi zino mwe tusinziira okufuna oxygen agenda mu miti mujjukire nti emiti emisana zisa oxygen kyokka ate kiro gifulumya ki carbon dioxide ne gaseous exchange ebeera mu ki mu ntobazi entobazi zino zirina amatu zirina emikutu amazzi gano gemulaba gagenda ova wano gagenda tutuuka ekasese nga gakola ki nga gatukula enguudo za Uganda zonna okubeera nti zibadde mbi kubanga nti amazzi gama ne gavulula kuba twaziba enkulo zaki zaazo emirundi mingi nze nalaba director wa NEMA emirundi ng'emeka ng'esatu mpaka mukama waffe president yayise yatukubira ffe n'amasimu n'agamba this is an order twagala abantu baffe mbire bulungi bakaabe nga bali werwaki wa Ntobazi so eno order temuddamu gamba nti yonna yonna naye kyembasaba ekintu ekingaba abange ab'ennansana njagala mulabe buli muntu addamu neyesenza mu luki kuba mwayogedde ebigambo bingi balaka batugoba abagagga bakole ki bajje bakole ki kati njagala mmwe basirikale bange ndaba omuntu yenna addamu asalambira ku ki webajja ennyumbayo munammwe mbe basirikale ba RDC oyo wakutwala sipiidi ekyokulala ffenna buli asobola essaala zonna asabe ku buyambi bwa muyamba kumudamya na Katonda muwa pulaani ki eddako naye ng'omwana waava mu lubuto oxygen waba aweddeyo mu luki mukimanye Entobazi za Uganda zigenda kola ki ekyokola kyayagala bagamba okuva president yasazizzaamu kye bayita impact assessment certificate tewakyali akkirizibwa cooperatingira mu ki ekitegeeza katuli nyuto omugagga n'omuki wonna wosanga bayiwa ettaka essimu yange ngenda gibalekera kubanga ulindako be balese mbalala waliwo abalina certificate bebakola ki omanyi njogera mazima si propaganda waliwo abadde baawa olukusa nga bali muki mu Ntobazi bakoleramu naye nabo twakisanze nti baabyuzinga ddala kisi zaabwe ssebo Haji baamuwa ekage n'asenda eka meka nya kati abantu abo baba nekye bayita job opportunities z'Abannayuganda nti factory eyinza okubewereza abantu 10 meka satukale 10 mwameka mwatano tumugamba weesolooze empola ove mu luki mu Lutobazi so ensonga eyo tugitwale nga nkulu nnyo naye nga buli omu leero Katonda asinga kulira ddwanga omuntu yeebaseeko n'azuukuka temumusabirawo njagala obeere mutule ozuuke nga problemu y'okuzuukusiza bagita Haji omukole ki kubanza mpadde amawulire agakatonda mugulu katontomere era senga bannaye mu gavumenti tubeera n'abasobola okutusakiranga baliwa so nze nsabira Haji inshallah Allah akusaasire akuwa obuwangazi obulungi asitule abaana bo muveemu abaana abategeera nga otegeera akuwonya obulwadde bw'obusungu obuli siriimu kansa n'ebirala
tusaba Allah akutaasa abalabe bakuva mu maaso n'emabega. Tukusaba Allah akuliisa akunywese nga wetukoze wano. Tukusaba Allah akutegeka ekisiikirize kye era akuteeke wansi wa alushiye. Tusaba Allah akubeeze mu bantu abagenda okuwangalangana era musiimibwa.